ne kooti bwe yalinga emaze obbata mwenna bayinaawo kibalaze nti Museveni ne mutabani we baagala kutta Dr. Besigye ate si yeka naffe abalala. Mutabani wa Museveni mwamulabye bwe yavuddeyo n'agamba nti Dr. Besigye ajja kuva mu kkomera nga either ali mu keesi y'abafu obanga amaze kufukamira wansi kwetondera Museveni. Nenga news amawulire hasi malungi agetufuna hasaawa zineno. His Excellency Robert Kyagulanyi ng'asinziira wali Magere finally ha Uganda twandibanga tugenda beeranga Congo. Yizo kumbuza tugenda beera bajjahanga Congo. His Excellency Robert Kyagulanyi byonna abyogeddemu eno speech era gwe atabitegedde yizo kubanga mbikunnyola ebya Congo byamaze dda kubanga bitabuka oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi kubeera nga akomentinga ku nsonga ezimu era President wa France naye avuddeyo abyogeddeko. Video njirina maasawo genda kubanga byonna obinyonyo konaku olwaleero naye nga tetunagendayo aka video kano mbadde nsaba okampeleka like amanyika sotambula katukira bonna abanjagadde okumanya kuno information naddala bonna aba National Unity platform abakongo abeetuludde Uganda mu angles ez'enjawulo kubanga kimanyi Oluganda mulutegeera bulungi. Video y'oluzungu anytime from now egenda kubanga ejja kale katutandikirewo haja tumesitula naye agamba nti no kulina nga oli eyo n'ebizibu namba ye eri awo esimbeyo 70 so kumukubirako nabeera nga akuyamba tokkiriza kubeera awo nga olina spiritual issues sente zinonyeza hazikuguze wamu n'ebirala bingi nnyo obimanyi ebeerawo makamba wakugobi biki byonna abikolako ono yeetakozesa bikola bya kirogo okulombera bulongwezi edwa kale katweyongereyo olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi avuddeyo anayingira ensonga za Dr. Kizza Besigye. Finally abasinga abadde balowooza nti no Dr. Kizza Besigye alimba oba ali mu kusaaga byakola Museveni yamutaddemu sente nedda bambi. His Excellency Robert Kyagulanyi avuddeyo n'akakasa n'agamba nti no Dr. Kizza Besigye baagala kubanga abamuta mu ngeri y'emu gye batamu Honorable Ssegirinya bambi. I salute you Honorable Ssegirinya, fight hard wonna gy'oli. Omukulu oyo amanyikiddwa nga General Muhoozi Kayini Rugaba yasobodde okuvayo n'agamba nti no ye abiwedde okubeera nga abahanginga bonna ani be mbantegeeza Bobi Wine ne Dr. Kizza Besigye. Sokola bino video ya Bobi Wine tumale tukomewo n'ebirala. Balamusizza mwenna Abannayuganda bannange balinawo nkakasa nti ffenna tulabye embeera Dr. Besigye gy'alimu bukyanga bamukwata ne bamutwala mu kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka. Kkooti ensukulumu neevaayo n'esalawo nti kya bumenyi bw'amateeka okusibira abantu abatali basirikale mu kkooti ez'amagye naye still ne basigala nga bamukwatiddeyo n'abasiba abalala ba political prisoners abangi nga babakwatiddeyo ne kkooti bwe yalinga emaze obbata. Mwenna bayinaawo kibalaze nti Museveni ne mutabani we baagala kutta Dr. Besigye ate si yeka naffe abalala. Mutabani wa Museveni mwamulabye bwe yavuddeyo n'agamba nti Dr. Besigye ajja kuva mu kkomera nga either ali mu keesi y'abafu obanga amaze kufukamira wansi kwetondera Museveni naye nga amufukamirira ku ddiru ki. Awo nno we mbasabira mwenna mumanye nti ebizibu Besigye byali mu kuyitamu ne basibe banne si attack ku Besigye yeka wabula eyo attack ku ffenna abalwanira enkyukakyuka ffenna abaagala enfuga ennungi wano mu Uganda. Era njagala mmanye nti tegwokyanjwemu bwe bamala okunyigiriza omu badda ku mulala ajja kubeera either gwe oba nze. Kale nno nsaba ffenna abalina emitima egy'eggwanga tuveeyo tuvumirire ekikolwa kino ekikyamu ekyobutemu ekiri mukolebwa ku munnaffe ffenna nga tulaba nga bwe tusala entotto ne bannange okubaako kye tukola nammwe mbakubiriza yonna gye muli mukwatagane mutekewo pressure okulaba nga munnaffe bamusumulula kubanga bwe kiva ku mulala kidda ku omu. Bw'oba tukubye enduulu ng'obuzibu butuuka ku mulala kijja kuba kizibu abalala okuba enduulu ng'obuzibu butuuka ku ggwe. N'olw'ensonga eyo mbakunga mwenna mutekewo pressure okulaba nga amateeka agagobererwa nga bannaffe bano bateebwa aba political prisoners bonna nga mwe muli ne Dr. Besigye. Free Besigye, free Machete, free Kalanzi, free all political prisoners. Nti Museveni ne mutabani we baagala kutta Dr. Besigye ate si ye nabagambe eno revolution eyina omutwe eyina agiwa direction. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde tuba tulina feeling zaffe zitya kyayogedde kye tukola kati atugambye tubanje ba political prisoner nga ne Besigye tumutwaliddemu kubanga omutemu gwe tulwanyisa akozesa obukodyo bungi okumukuumira mu buyinza naffe tulina kukozesa bukodyo bungi okumumaamulako newankubadde tulina feelings zaffe eri abantu abamu
newankubadde abantu abamu tetubaagala nabo tebatwagala naye ate era ffe tulina sigala nga tugamba ffe tubuulira butuukirivu tubuulira Uganda eyawamu tubuulira kutereeza eggwanga lyaffe era enkola yonna yonna ey'ekitemu enkola yonna yonna ey'ekiyaaye enkola yonna yonna okutulugunya munnayuganda yenna mu ango zonna ffe tujja sigala tugamba tugivumirira newankubadde tuba tulina obulumi bwaffe ekyo omukulembeze waffe kyakola ki kya puliikinga era edirection gyatutwala osegedde tetujja kunenya Museveni butemu ng'ate tuwagira ne baatugumbula kati ayinza okutugumbula omusajja Museveni alinga mbizzi n'obwana bwayebulya enjala weegiruma okutuukiriza political ambitions ze yes respect tubanja ba political prisoner no ebibadde bya Bobi Wine mulimu bingi nnyo ebyokuyiga era nga awo wenyini Uganda tuyinza okubeera tugenda kufuna resistance nga te rebellion osobola nga musobola okukola uprising rebellion nga katono era mu Uganda international abalabira wala asobodde kubanga ababipredict ngolako olwaleero nga mulaba mu videos ziri mu scrolling awo abakulu bamaze dda kubanga abatuuka mu kibuga ekimanyikiddwa nga Bukavu badde bakatuuka olunaku olwaleero ku makya ntegeeza ba M23 rebels abali backed up by the president of Rwanda yoyo omukulu amanyikiddwa nga His Excellency Paul Kagame omukulu president wa France amanyikiddwa nga Frank amanyikiddwa nga Macron Emmanuel asobodde kubanga havayo namulabula nagamba nti no kala kikube indelect akoze bati nga olaba mu tweet eno agambe nti no njagala aba M23 muve mu Bukavu as soon as possible nagamba nti no ate gwenjagala kwanga mujukire bonye kino France is a superpower esobola okuduumira ensi negamba kati mwenye Uganda njagala okubeesa South Sudan kubanga ababeera bakola ki abateeka mu sente ate France eteeka sente mu Rwanda esobodde kuvayo negamba nti no Rwanda febe mwe abalina okukola ki mwe abalina okuteeka mu nkola amagye gammwe mubirenga mukuumani Bukavu whereby amagye g'e Rwanda kigali mu kuba Bukavu okitegera ekintu ekyo psychology yakoze ki yasobodde kubanga akozesa okubeera nga akakanyamu M23 okulumba Bukavu so kulaba video eno ng'abyogerako ndio na ni kinywa bure si askari haiko askari hiyo ndio maana tumekuja tuwafukuze wakamate wale wapinzi hata wanafika kwa wakati wao wanashindwa vita wanapatia watoto yao arme ile ni crime contre l'humanité ndio arme dada yetu Nyakero naye iko na shida wakati anakuwa iko kwa blanketi na bwana yake Tshisekedi kwa nini akumwambia bunduki unabeba koti tutaleta shida kwa nini dada yetu naye iko mmoja wapo complice mwenye naacha insecurity na kutupie kuviole inafanyika hapa hiyo dada si dada mzuri aliendaka naenda akuacha mafikiri nyumbani haiko vile ndio ni dada mzuri hapana kwa nini aliruhusu bwana yake adeside kubeba arme noro kifuna juu tuendelee kuuana kwa nini akwambia bwana yake tutengenezee barabara ya kwenda Goma na Bukavu kwa nini akumwambia pesa ipo kwa hao Walungu hakuna njia wao hakuna pharmacy ugonjwa ya watu kuvimba miguu yuko Walungu na tuko na tuko tunatoka Premier Dam ile ni vitu vizuri hapana tunabikubali hatubikubali Alemanya ya Afrika ndio hili hapana Tshisekedi angeona kama bunduki ni chakula cha kupatia wananchi kwa nini akuanzia kwa mpompa haiko vile ndio lakini aliona kwamba sisi tutazipokea ukompolike na dada yetu bunduki zikapo yake na zinachaa ndani ya mwingine